Royal TV amanya nze Namugasangira olwayo tuza okwogera ku mwala okuli Kosovo Rungujja ogumu gavumenti yateekamu ssente n'ekuzimba okwanguya ku ntambula y'abantu. Abatuuze b'omu Rungujja Kosovo bamala ekiseera kinene nga bawanjagajjira gavumenti okubazimbira omwala mu kitundu kyabwe okusobola okuziyiza amazzi agaali gayingira mu mayumba gaabwe. Kyaddaaki gavumenti yanukula okusaba kwabwe. Wabula abatuuze bano bagamba nti omwala guno nga tegunnazimbibwa enkuba bwe yalinga etonnye amazzi gaali gayingira mu mayumba gaabwe wabula kati bw'etonnya gayita mu mwala. Nga tebannaba kuzimba omwala guno enkuba bwe yali etonnya amazzi nga gayita mu mayumba nga tegayita mu mwala. Bano era bagamba nti enkuba bwe yatonnyanga ab'ebidduka okuli emmotoka ne ppikipiki baalindanga amazzi gasooke gaggweeyo nabo olwo balyoke bayiseewo ebidduka byabwe. Baali balina okulinda amazzi gasooke Omwala guno gwatandikibwa okuzimbibwa mu Ssebaaseka wa 2022 ne gumalirizibwa mu Ntenvu wa 2023.